bamukwata omusango ne gugenda mu kooti. Omusango bwe gugenda mu kooti ne bagudismissinga olw'okukizula nti ddala ddala byali bipangirire. Ekyo takyayisa bulungi NRM. Ne baddamu ne bayiya buto. Kakati muzeeyi bwe bamusumulula, muzeeyi yagenda n'asuzibwa olwo ffe kanziremuko emabega katono bannange mu nsonyiwe. Muzeeyi bwe bamuarrestinga ne bajja eka e Nakasero batukime, naye nga tebannatuuka waliwo omuntu eyali atukubidde essimu awaka n'atugamba nti bannange nti ye giwunye nti kiki nti abasajja bano bulijjo kyebaagala bakikoze nti ate kiki kya muzeeyi bamunywedde nti ye. Nenkumakuma abaana bonna abali ku jjute ne mbaga nti bannange nti ye buli omu ajje buli magazini ya sasi gy'alina muziroodinge zi RMG zi RPG buli kimu kye mulina nga tusazeewo tuggulewo olutalo ku baana bagenda okutukima okututwala. Kati bagenda okujja ne bagezaako kutukontaktinga, muzeeyi atukontaktinga atukubira essimu atugambe nti tugezaako kuresistinga. Muzeeyi twamugamba tetujja kikola naye ffe ne tukigaana. Kati we bajja bagenda okulaba baaba nga buli tebalina gwe balaba naye nga naffe tuli tayaala ne bagamba kino tekijja kusoboka. Olwo kwe kukwata Rwigema ne bamutuma ajje, kubanga Rwigema alina engeri gyeyayisangamu abaana ba UFM nga yanjawulo. Kati Rwigema bwajja n'atumatizamatiza era ne tukkiriza. Bwe tukkiriza ne batudiisaaminga ne batuteeka ku zikabangali ne batutwala e Lubiri. Olwo muzeeyi ali mukomera naffe tuli Lubiri mu barracks tuli basibe. Olwo emmundu bazitugyeko. Kaakati akasenge ke baatuteekamu sirikeerabe n'okutuuka essaawa ya leero nkyakalina mu bwongo bwange okutuusa lwe niva ku nsi kuno. Akasenge kalimu emirambo esatu. Emirambo egyo esatu gyali gy'abaana b'essaamanya kubanga feesi zaabwe nali sisobola kuziraba naye nga bayinza okuba nga baali baganda nga batidde mu nnooto. Kye kiseera kye batiramu abaana bali abakonteyina be nabagambye. Emirambo egyo baali bagirese nga giri esatu giri mu kofi naye gyali giruddewo nnyo nti keesi nga n'okwegala tezikyeggana. Kaakati ke kasenge mwe baatuteeka ffenna ne batuteeka omwo munda ng'engeri yokka gy'oyinza okwebaka ng'okooye ayina weebaka okuva ku mutwe okutuuka ku haafu mu kiwato amagulu n'ogateeka ku kisenge oba okugawumuliza ku keesi kuli ng'emirambo givaamu omusaayi muddugavu. That's how long abantu abo gye baali bafudde ebbanga lye baali bamaze mu kasenge ako nga baganye okubaddiza bannyiniko. Kubanga omusirikale bw'afa bulijjo niba bwafiiridde mu lutalo mulina okukwata omulambo ne muguddiza bannannyini gwo ne mugamba nti bannange nti ye bano abantu bafiiridde mu mission bweti ne bweti ne bweti naye baba no mubaziike. Kaakati nga tubeera mu Lubiri omwo mu kifo kya hours 12 ze baasookanga okutusiba mu kasenge ako nga batutaamu baasooka kuta awa nga 2 olunaku tufuluma ebweru ne batuta hours 2 ne tuwota omusana bwe zaggwangako ne batuzaayo munda. Bagenda okulaba nga tetulina bulabe bwonna ne batwongeza ku time ekyavamu netandika okubeeranga ebweru hours 6 hours 6 ne tubeera munda mu kasenge ako n'emirambo gyaffe gye kitwali tetumanyiiko namayitire. Essaawa bwe yatuuka ne babeera nga batutafuludde. Bwe batutafuludde ne batandika okutuwa emirimu egy'okukola okusaawa enso biki tewali tabu. Olwo bakuta afande Patrick Amara bamutransferinze bamutadde bamututte e Machinje Barracks. Naye nga Machinje Barracks aliwo obubeezi nga transition kubanga baali baagala bamupange pange bamutwale engulu ku Kaluma ng'olutalo lukyagaana. Era afande Wamala y'omu ku basajja abaggulawo Kaluma. Naye ekyo teri akyogerako kubanga ki namba emu musajja muganda namba 2 yali wa UFM. Ebyo na teri abimanyi. Kaakati essaawa etuuka kanzireyo eri muzeeyi nga bamutadde ku musango bagugobye. Musango we bagugoba muzeeyi nga bamuta ennyumba of course baali bagijjamudde ebintu bagitwala
nga muzeeyi agende wa mukwano gwe Henry Gombya. Henry Gombya nze mumanyi naye amumanyi ng'omwana omuto. Ekiseera sirowooza ebbanga libadde ddene. Kyenjagadde okugjawo olwaleero, Henry Gombya byonna bye bamuwaayira nti yatta Kayiira, ekyo njagala Abannayuganda bonna mukijje mu bwongo bwammwe. Ekyo nkyogera nga sirumamu, kubanga nze nali bodegaadi wa Kayiira, era Henry Gombya ajja kutubuulira nti muzeeyi Kayiira we bamutta yalina bakadoogo abajjanga kumpi buli lunaku. Otumaze okudduka mu lubiri, nja kubabuulira engeri gye twadduka mu lubiri okugenda okumulambula mu nnyumba ya Gombya Erukuli. Muzeeyi nga tugenda ne tumulaba, era muzeeyi Kayiira bwe tugenda okumulaba twamugamba nti muzeeyi nti abasajja bano obalabye, ffe tukyalina access y'ebyuma wadde twali tumaze okutawanika, naye twandibadde muzeeyi tukufunira ekyuma, obeere n'ekyuma mu nnyumba mu ekijja okukuuma. Muzeeyi omanyi kye yatugamba? Kibaana bange, ebyo byonna bye mwogerako mbiwulidde, omusango nagusinze, bakirabye nti sirina kikyamu, kaakati babadde banvunaana treason, ate bajje wano baveewo by mistake ewanudde basaakinge basange emundu mu nnyumba. Ekyo tekiikakase bukakasa nti ddala omusango gwe baali banvunaana gwali mutuufu. Muzeeyi ekyo bwakitugamba, etugamba muzeeyi tewali tabu. Ekyo muzeeyi twakimugambanga leero wayita ennaku ndowooza nga 3 muzeeyi ne bamukuba akusasi ne bamutta mu nnyumba ya Henry Gombya Erukuli. Henry Gombya talina kintu kyonna 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 kakwate konna kakwatagana na talina kakwate konna konna kakwatagana na kufa kwa Kayiira. Ekyo nkimanyi bulungi nnyo, nkyogera n'omutima gumu, ne bwe kiba kyetaaga kufulumya ku mpewo nga ndi live, ekyo sinza kukalikirya muno mulundi guno kubanga ndi 100%. Ali live wano ku radio bakuulira mulide bannange, nsi yonna bakuulira. Mwami Gombya bw'abanga awulira atusuubire nti obubaka buno abuwulidde. Muzeeyi Henry Gombya tattanga ku muzeeyi Kayiira, abatta Kayiira ba NRM. Tegeka ya NRM yonna. Emundu manya Scotland Yard we bagisindika okuva e London. Embwa bazireeta. Ne mukwano gwa Dr. Ntakome Kayiira gwe bayitanga Dennis Katongole eyabeeranga e German Baden naye yaleeta intelligence yeeyo nabo ne bajja n'embwa zaabwe. Ezo embwa zaabwe zaatandikira Lukuli nga wayise ebbanga, embwa ne zitambula okusiba nga ziri ku barracks y'Erubiri. Embwa ezitayogera zaasibira ku Lubiri barracks. Muwulire ekiraga nti ekyo kirina oyo bwino bamulina. Scotland Yard lwaki tefunyanga bwino oyo tetumanyi lwaki, naye nga Gombya tattanga ku muzeeyi. Abatta muzeeyi ngenda kumenya amannya gano. Kasirye Gwanga y'omu kubo abaaliko ku kiro ekyo, musajja Muganda. Gwagonyanzi yaliko ekiro ekyo, Rwigema yaliko. Muwulira bannange, awo basajja abalya Mutakome Kayiira olukwe, baganda banne ne bamutta ne bamuwayo ne bamusaddaaka. Tunula bamaze okukozesa Bakasirye Gwanga wayise ebbanga naye bamukasise bweru, bapromotinga buli omu yenna mu magye gaabwe. N'akaana wana akagalingidde wano jjojo wano, kubanga ffe twagendanga okutwala abaana ba Kayiira ku Kampala Parents. Oyo muhoozi we yasomeranga, muhoozi ne bamugoba n'omugoba ku ssomero kubanga olunaku olumu yajja
yajja ne Bennett gye tuyita bayonet ekyekiso kye bateeka ku mmundu Kasole n'amugoba era Museveni yalina okugenda Kampala Parents yeetondere Kasole akkirize mutabani we akome waasome so we mbagamba nti bwino mubawa mumanyi nze ndi wa munda Kayiira emmere kwe yalyanga kwe nalyanga Kayiira twavubanga naye twaswanga naye ne guruneti gye baasuula ekiro ekimu ensambi eyagwe waffe eyo nayo ndigibanyumiza olulala naye nga njagadde okubeebaza olw'ebyo byonna byonna byemutukoledde okubeera nti musobodde okukuza olunaku luno olwaleero munnaffe omu yatufaako omukwano gwa Dr. Mutakome Kayiira Emmanuel Bukko Kayiwa engineer abasinga obungi mumumanyi y'omu okugamba abaali close nga weebuziga era kye tujje tumuziike